The Newsroom, where untold story is revealed. Kwesimbirawo ku tiketi ya NUP njagala mumanye nti NUP fete tuli NUP fete tuli people power tulwana n'ababbi naye akulira abakatuliki bamuyita Archbishop, akulira abasiraamu bamuyita Mufti, edda twamuyitanga Chief Kazi, naye akulira ababbi bamuyitani Sababbi. Honorable Mwanga Chivumbi olumaze okumukwanga ekivo ky'obwa Deputy President wa National Unity Platform Buganda Region aweze enkolokooto okufaafagana n'ababbi. Ono ategeezezza nga bwe balwanye n'ababadde banonye omulambo gwa Segirinya bwe batyo bagenda okwegattira wamu okulwanyisa ate abo ababbi b'ensimbi y'omuwi w'omusolo. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'agamba nti bano bamagwaya betwalonda okutukiikirira wano okuba nga batugatta ne Buganda ate be bakoze ekinene ennyo okugitwawulako, naye nga ffe tuli bantu ba Buganda era abaagala ennyo ensi yattu n'eggwanga lyattu Uganda, era nga tukkiririza mu buli nzikiriza na buwangwa bwa buli ssekinnoomu eyo gyasinzirira. Ye King Saha atabukidde ababaka ba Parliament bannakibiina kya NUP abeeyosuulirayo gwa Naggamba n'abategeeza nti entebe gye mulimu n'abalala bajja kujja ate bagituulemu. Nze Deni akutuusako ensonga tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpeleka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku buli ssekinnoomu ate era nga bw'eri enkola yaffe nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video eno nkusaba osoko subscribing ate era mwatu twegatteko mu butongole oleme kubanga osubwa buli mboozi gye tukuteerayo. Njagala onzikirize ngene maaso n'okuba nga nkuwa ebigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ate era tweyongereyo butereevu nnyo nnyini ddala. Ffe abasinzira wano mu Buganda tubadde ne challenge Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Tuzalibwamu abantu bano twagala nnyo ennono yaffe, twagala nnyo Bwakabaka waffe era Deputy President waffe wano yagala President waffe mu Buganda ng'owa West yatwala mu West n'ewalala ne twafuna obuzibire buvuddeko nti mu kifo ky'okugatta Munnamulondo ate nga twawulibwa bwawulibwa ku Namulondo kwegamba munnaffe ng'alinga Magwaya ng'alina kweteba bweteba sebo tukutuma okugatte Mulondo okugatte mu Bwakabaka improving enkolagana yaffe. Njagala okutimba obubaka buno butongole obutwala embuga obagambe abatwogerera si be baffe. Singa tufuna omukisa okweyogerera twandikwagadde nnyo tweyogerere. Naye engeri gye tukwina ate ng'oweebwa bulungi n'ekitiibwa ate nga gwe chairperson w'ababaka bakiikira ekitundu kya Buganda tukusaba otuseeyo obubaka bwaffe nti tuli bawulize, tuli basajja ba Kabaka na bazaana ba Kabaka. Tutambulira mu kkubo liri lyennyini erya Beni Kiwanuka nti wadde tuli ne Buganda naye twagala Uganda yonna, era Uganda yonna twagala etereere kuba Buganda tesobola kutereera nga Karamoja teteredde, nga Ankole teteredde, nga West Nile teteredde. N'ebitundu ebyo byonna bwe biyambibwa ne bitereera tujja kweyagala n'abantu bano bajja kweyagala. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ffe tetuli NUP oba NUP, tuli People Power Source National Unity Platform era tetuli kibiina kya byabufuzi, era ekibiina ky'ebyobufuzi si kye kitufuga wabula ffe abagenda mu maaso n'okubeera nga tukifuga, era buli mubaka atakolera bantu
tagenda kubeera nga oba oliawo afuna kaadi bw'oba otapuse embeera ye kwesimbirawo ku tiketi ya NUP. Njagala mumanye nti NUP ffe tetuli NUP, ffe tuli people power, tetuli kibiina, tuli maanyi g'abantu, just tulina ekibiina. We are not a political party, we just have a political party. And that political party, we the people of Uganda have a political party. The political party does not have us. So it does not matter how close you are to the leadership of the political party, you must be closer to the people of Uganda. Ebigambo bino Kyagulanyi agenze maaso n'okubeera nga akukkulumira abo abagenze maaso n'okubeera nga oba oliawo basiba Muhammad Sseggirinya ate kwoteeka Allan Ssewanyana ne bammibwa bail nga ababbi b'amabaati batambula baniigiina. Ababba amabaati g'Ekaramoja babawa bail in a matter of hours. Sseggirinya Muhammad ne mwene Ssewanyana nga bamemba ba parliament baagana bawa bail 2 years. And when Sseggirinya came back, he gave us so many stories, including possible poisoning. So we condemn the regime. You killed Sseggirinya. Museveni, you killed Sseggirinya. Nikasta now yenge. We shall never apologize for that. They engineered the death of Sseggirinya, and I hope Museveni is happy. Kakati nno Muwanga ya Kivumbi agenze maaso n'okubeera nga alayira n'ategeeza nti ye yefuutu sooja era ng'agamba bakulwana bwezizingirira okulaba nga balwanyisa oba oliawo obulyake n'obukenuzi obujjudde mu ggwanga lyattu Uganda. Tulwana n'ababbi naye akulira abakatuliki bamuyita Archbishop, akulira abasiraamu bamuyita Mufti, edda twamuyitanga Chief Kazi, naye akulira ababbi bamuyitani Saabaki Saababbi. Kambi bataputire buli akatikitiki akozesa bajaji namba boxa. Muntegeera buli sawa akozesa drone meka bili nazisa muki mu lubuto. Ne president wano yatubulira atutwala wano ku bwaka bw'omwaka n'atugamba nti capitation grant ey'omwana wa primary mu ssomero lya UPE giguli $1,700 omwaka gwonna. Kitegeeza mu ttaamu 3 ziba ennusu 15,600. Kitegeeza buli lunaku ziba siringisi 64. Naye ng'oli alya nsangi ye buli sekonda alya bajaji ki namba boda agimira. N'olwekyo buli mulembe gubayo n'omuzungu kyaguyita it must call for its finest hour. Baga nti mu kiseera kino ffe twaliwo, mu kiseera kino ffe twakikola, essaawa etuuse owatali kulinda tukikole tutwale Museveni nga kaguddeyo. Era nze omulimu ogwange mwangu Mr. President, wootaabe mu Buganda nja kubaawo, wootaatuuke nja kutuuka. Naye n'omulimu omulala gwe nja okuyambako kwe kukwata ku bavubuka. Kakati nno ye King Saha akubiriza aba MOP ogenda maaso n'okubeera nga balwana bwezingirira okulaba nga bakuuma akalulu ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu, era n'abategeeza bannayuganda nti mwenna abalina endagamuntu nga zinaatera okuggwako mukole renewal ng'obudde bukyali kubanga abamu ku bo kakujja bakakodyoka kubaggalira wabweru okulemererwa okulonda omukulembeze wammwe gwe mwetaaga. Boziza kalonzi kagenda mu MOP nga buli pulo. BMP tubagala nnyo naddala ba aspiring abajja namwe abaliko abadde ababiri gye tuli tubeebaza bakyali baffe bonalibwezaabye n'abalala kyakabi tubalimu era tugenda babeeramu naye nga mukuuma amaluluka mu mulundi guno esinga mulitegeka pulezidenti waliwo
wiiki ebeerawo oba byebiseera byebimu manze sifolowinga n'ebintu ebyo kubanga kyali wange yakabigendamu naye ndowooza balondola kulero misibo kiri kati bakuteganga nga bakyali bato ina bakumyakako ate nga ffe tuli Kampala ate guli Katakwi bakyali bange mutubulenemu tugenda kuba tubalaba musetinga amagye nga mukyalaga kuuma obululu abalonzi abali eyo mukebere endagamuntu zammwe teziggwako obudde bwalinyo obukyaliwo kutulondera zinakoze fotokopi ga 10 n'ezi tosobola kuzibakondaga muntu nakeresebyali byanjawulo ya ebyo abijja bibagamba mukama kuba bulimu ebyetaaga kaki agamba sabula kati bakyali bakamisiba kyakalimuka. Musajja mukulu ono Honorable Muwanga Kivumbi avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ye wakugenda maaso n'okugondera Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era nga buli wanaamutuma wanaagendanga n'okubeera ng'akunga abavubuka okubeera nga bajjumbira nnyo enteekateeka z'ekibiina ekya National Unity Platform nga kutadde n'okukyusa embeera zaabwe nga abantu. Era nti omulimu ogwange mwangu Mr. President wootaabe mu Buganda nja kubaawo wotaatuuke nja kutuuka naye n'omulimu omulala gwe nja okuyambako kwe kwata ku bavubuka kubanga ebbanga lyange lyonna ne bannange actually I am the first real foot soldier bansiba mirundi mingi neegwira bingi twatandika UID popular resistance biki bansiba emirundi egitasukka nolwekyo bwe mbeera wano buli futu soja ali wano enkyago gy'okuba Muwanga Kivumbi njagala obeere n'essuubi n'okwekkiririza ki n'okwekkiririzaamu tikisoboka enkyokufuuka Muwanga. Mu ngeri y'emu Muwanga Kivumbi y'omu agenze maaso n'okubeera ng'akakasa n'agamba akagwa ke keetonye wakubeera nga ate afonvubira ne President Museveni ng'ono nno agamba asusse okubeera ng'adiibudde ensimbi y'omuwi w'omusolo era nga buli ssekinomu gye yali tukaaba twahanga ntulegerwa mukulembeze atumyumyunta akirako oba oliawo ensekere ekuli mu kiwato. I'm the first real foot soldier. Bansiba mirundi mingi neegwira bingi twatandika UID popular resistance biki bansiba emirundi egitasukka nolwekyo bwe mbeera wano buli futu soja ali wano enkyago gy'okuba Muwanga Kivumbi njagala obeere n'essuubi n'okwekkiririza ki n'okwekkiririzaamu tikisoboka enkyokufuuka Muwanga Kivumbi. Nyanza manyi nava mu ssomero saakolako nina diguri 3 nze mukubasinga okutegeera ebyenfuna mu Uganda wano ne benjogera General Museveni alinda Muwanga n'ayogera biki ku bajeti ya Uganda nawuliriza nakoppa bubi nawuliriza nakoppa bubi naye teri kibiina kinywera bw'abakulu abakuze mu kibiina ekibiina kinyweranga kibira kyemiti emito gyegigumiza ekiki ekibira nolwekyo emu ku assignment yange gyenja okwewa nga ntambula is to mentor the younger people. Wavudde basegirinya tuddewo basegirinya baki bangi nnyo ate nga kikola ki tekisoboka. Ekyokubiri bye tulwanyisa biri bisatu. Kakati no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenze maaso n'okubeera nga ayongera okukkaatiriza n'agamba nti kama mbaya ni mbaya ku luno tulina okubeera nga tulwana n'ebintu bino. I have asked Right Honorable Joel Senyonyi and our parliamentary team to come up with a private members bill to amend the UPDF Act to ensure that there is a window for appealing in the civilian court. Twasabye timu yaffe ya parliamenti ekulemberwa Honorable Joel Senyonyi baleeteyo ebbago ne bankubadde banalirwanyisa oba ne baliremesa oba ne beriyita kubanga that's common sense. Museveni ayinza okugaana oddisaako omukono, but we need to go on record to making sure at least abantu bakirabe nti tugezaako okutaasa bannansi. This is not only for civilians but even soldiers
The soldiers out there know that that is a tool of oppression and control. You will disagree with your senior, you will go to the same woman or same man, and then they'll use that against you. So many soldiers are rotting in prison, courtesy of general court martial. They cannot even appeal to the civilian court. So twagala erebago liyambe si bantu bokka naye n'abaki n'abasirikale. Abasirikale banyigirizibwa, abasirikale tebalina mirembe. Mwe basirikale mmwe twagala bataasa naye nammwe mulina okwebeereramu. Twagala kuleeta bago nga musobola okujulira kato disagreeinga ne mukamaawo ku nsonga yonna yonna ne bakutwala mu general court martial. Bwe bakutwala mu kooti y'amagye tewaliwo chance yonna yonna kujulira mu kooti y'abantu ba bulijjo. Kwegamba mu court martial Museveni is the chief justice. Museveni essaabalamuzi mu kooti y'amagye. Tukivumirira naye tetugenda koma kukivumirira, tugenda kufuba ikola kyonna kyonna kye tusobola okulwanyisa enkola eyo. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Nze Deni nkutegeeza nti gwe ayagala olanga naffe ku ssimu zaffe kwetuli nnyo ojjagenda maaso n'okubeera nga otufuna. Mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane mu mboozi endala ku mukutu guno eno. Sharingirako muno video giwe like ate era osubscribing osobole okuba nga tosubwa mboozi zonna ze tukuteerayo ku mukutu guno. Nze Deni ate tusinkane. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.